Nkusuubiza ati ffe ababadde batabangula emirembe era nga twali tumaliridde eti na ogende nga tulowooza bintu bya ddala naye nga twagenda okuzuula ati abasajja ate bo balya kasente bajja eyo era butuufu singa wali muze bannayuganda bonna nga bamaze okunsiba saalabako yajja kunnwanirira kuŋŋamba nti annyamba oba agenda kunnyambira abaana bange oba abakazi bange okusobola okubeera nga basobola okubeerako obulungi naye mu mbeera yonna gye mpiseemu wakati mu kunyigirizibwa nange nzuukuse ewa Pulezidenti Museveni era nga bw'owulira nti gavumenti ya Pulezidenti Museveni ekyamazima bo bazuukufu bali mu musana bakola abasigadde opozisoni ye yeebase kuba teri yasobola kusitula mutwe awo zembo nze nsobola okubaako ne kyenyinza okukola gwe wenna yeetegese okukola ekyange naawe ogenda kusibwa nga nze bwe mbadde naye obwetoowaze ewa Mr. President tusaba tusonyiwe naawe yeetegese okukola ekyo kakkana va mu mbeera erowooza nti ogenda kulwanyisa gavumenti abo bonna beebase tekuliko ayinza kwetegeera mulina yabatumanga Museveni kasajja lwazi mulina yabatuma nze amanya gange nze Katabi Stribo nga nviira mu Mbale State ani nkola emirimu gyange nga namukyala wange tubeera ffenna n'emirimu gyange gyafa amaka gafa sina wakutandikira era nebaza President Museveni okupa pardon yenu ninafulumye nga sirina wendaga ng'embale gyendaga sirina wentandikira nensibira ku mulyango awo nesibira ku mulyango ne bannange ne baga bannange sirina wendaga embale sirinayo kintu sirinayo wadde n'ekimu tusalo ne tukubira omuwabuzi wa President nasobola okunsembeza nanfunira wensula era bwe nina kati era nsaba kubudaabudibwa sobola okudda mu nsenga zino eyagale naye kati sirina wakutandikira sirina wadde buli kimu kyafu ne famire yafa Amanya Muganza Joseph amanya gange nze Muganza Joseph de olwaleero embeera gye tulimu twevuma ebyobufuzi nge tumwebaza okutujja mu jahannama gye twabadde tubadde mu bulamu nga abasajja beebaka ne basajja bannaabwe nga bamala obwetaavu bwabwe ku basajja bannaabwe n'otunuulira omuyaaye mu nnabyabufuzi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti tubeereyo mu mbeera gye tubaddemu emyaka ena seegatta simanyi mukazi bw'afaanagana n'okuva we bannyimbudde sinnaddako wange ebyange byonna byasaanawo n'engoye ze bankwatira muze nkyalimu nsinziira wano n'ensaba omukulembeze w'eggwanga taata His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni oveeyo tusisinkane tuyina ebyama bingi bye twagala okukugamba abasajja Kyagulanyi abadde atukozesa nga yatufuula bizinensi ze n'atufunamu ssente nga yatufuula kya busuubuzi nsinziira wano n'endabula abavubuka most especially the youth abavubuka abali mu bikolo eby'effujjo teriyo muntu ayinza kwagala Kyagulanyi n'amunsinga naye olwaleero twavudde mu kkomera ebyaffe byasaanawo tetulina we tutandikira yemwe nnyini twagenze ku kitebe kye n'atwegala n'agamba twamulyamu olukwe abaana bafuutu soja baajuza otukuba buli kimu kyonna so tusaba gavumenti eveeyo etaasa abantu bangi abakyali mu makomera ku nsonga zino Kyagulanyi yasibisa abaana b'abantu bali luzira ne bafiirayo emisango gye twakola twagizza era ne twetondera gavumenti etuddiremu etuwa ekisonyiwo twayokya kolansi twaluubanga poliisi ne tukuba abasirikale n'okwagala okubatema naye olwaleero twebaza gavumenti okuba nti twazze ebweru naye ensi gye twazzeemu tulabanga buli wamu waatufundiridde tetulina we tudda tubuuza tuddewa teri atukwatako tusaba omukulembeze w'eggwanga oveeyo otutaase jjajja tukusuubiza n'okujjukiza nti gye buva ne gye bukoma bbaasi evugwa musajja mukadde teriyo muvubuka yali avuze bbaasi eggwanga lino gw'omanyi gy'olijje era gw'omanyi gy'olitwala twalabe ku kiyitibwa obuyinza twalabe ku kiyitibwa omuntu ng'alina obuyinza olunaku lw'ejjo twabadde tumanyi tusula luzira naye ekiragiro kyazze nti pulezidenti abaddiddemu ye jjajja mmwe talina buzibu nammwe naga nti abatadde ntwala okwebaza kwange n'okukaabirira omulanga eri omukulembeze w'eggwanga atusonyiire ddala atufulire kye tutandikirako n'ensaba ne sipiika wa paalamenti n'ensaba genosale nsaba first family yonna Natasha n'ensaba abagagga b'omu ggwanga omuli Hamu nsaba buli munnabyabufuzi nevuma Kyagulanyi okubanga yatuyingiza mu bikolo ebyokwagala tumufiiririre ye ng'ayisaawo ebigendererwa bye ng'omuntu olwaleero ekitebe kya Nuupu kyazimbibwa mu musaayi gwange
Kyagulanyi abadde akozesa obutambi bwaffe ng'atufeera nti twekalakasize mu kkooti z'amagye. Abasajja ne bankuba muno mwonna ensigo mpulira zonna zakola kizinnuma zineetaaga bujjanjabi. Nkusuubiza nti ffe ababadde batabangula emirembe era nga twali tumaliridde nti na ogende nga tulowooza bintu bya ddala naye nga twagenda okuzuula nti abasajja ate bo balya kasente bajja eyo era mutuufu singa wali muzeeyi ng'oli musajja wa lugambo mutuufu twalirabe ku byama ebimu ebifa mu State House. So tukusuubiza nti teriyo omuntu agenda kutabambula mirembe gye waleeta kuno. Okay, ekibuuzo kisembayo osaanya wennyini awooli. Tugambe mbu embaga ze mbadde mulaba ku TV kuba babadde ogamba mubadde mulaba embaga empitirivu ku TV ey'omu Ward nga mulaba embaga be mwaleka eno bali mu mbaga. Tugambe ze z'abanyiizizza ne mugamba kamusale eddiiro oba ekimu kukyatuwaliriza tukkiriza omusango guno ekirala ate mbadde nkyerabidde nti abantu abamu baatunenya nti tuli bakatengo nti tetulina lo naye omuntu njagala otebereza abaze mukomera emyaka ena teyeebaka na mukazi njagala ontebereze embeera gy'ayinza okuyitamu tubadde tusulanga omutwe oguteeka mu kabina ka munno nga tusula kagongo ku kagongo teri kyatwewuunyisa leero tusazeewo tukkirize emisango baakuba akakebe kati ya gasi Edi Mutwe ye yatuviirako tukkirize emisango kubeera nga bamukasukira akakebe kati ya gasi naye ennyama gy'ayina ennene nadduka ng'ataasa bulamu waaba yadduka akakebe kati ya gasi ne kamudduse omusajja bw'atyo n'alekawo mukama we ne bamukuba kaakati ffe agamba atya nti emyaka ena twalibadde tusika omuguwa ne gavumenti twebaza gavumenti tetulina buzibu na gavumenti tusaba etutwalenga baana ekyo kyekimu ku kyatuwaliriza ne tugamba nti abasajja buli omu ataasa bulamu bannange bino bibadde bya bulamu buno bulamu bwe tubadde tutaasa komera ennaku 3 ako nakawugeddeko naye nalabye ku buli kika kya kitongole nga kijja ne kimulaba naye nga ffe eruzira gye tubadde era twebaza abakulu abakulira ekkomera be babadde batulabirira nga batuleetera kaddayate osinakyusa nagamba katubaleetere ku muwoga abasibe katubaleetere ku lumonde tubadde tulya kawunga ka prison era ejja enkoko gye nalidde byonna byayise mbuyisi sirina emmere gye mbadde mmanyidde kabadde kawunga kali akalimu ebikongoliro nga kenteeka mu lubuto naye bwe nateddemu emmere y'ensi byonna byayise mbuyisi so twebaza gavumenti